Omusunsuzi ye program eggula wa Salt TV mando okutuuka olwokutaano. Olunaku olwaleero tutunuulidde omunnyo ogulungwa mu programu eno wakati nga Salt Media ejaguza emyaka 9 ku mayengo g'ebyempuliziganya. Salt at 9. Ebigambo by'Abaganda ebitagwayo ewandagirira efuuyirira etonya olwaleero ebyo byonna tubikola tugamba nti efudemba. Salt Media ejaguza emyaka 9 ng'eri ku mayengo g'ebyempuliziganya. Kankwanjulire programu Omusunsuzi ey'okumakya ku Salt TV. Omusunsuzi ekolebwa Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga abeegattibwako abasasi baffe okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Aneyanziza nnyo SPD ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Salt TV ku kyalo Kakuba na Kiyanja. Babeeramu nga basaagasaaga. Salt at 9. Ayogera namwe ayogera namwe naliko president nga si ye waddala naye candidate. Bagatta ebiriwo kati n'ebizze bibaawo. Obanze ndi munsi ndala. Boyogera sibategeera. Ochegere. Yali kyani. Mushi M7 gwe yakozesa. Yakolanga ki? Yamuleeta ddala Senkubuge osula ku Aseno. Senkubuge gwe kanyini wano osula ku Aseno. Osula kwa kuki? Osula ku Aseno. Tumulamu katono. Kikafuwe kigwewa gamunyanja. Mulimu Tamale Wilson ng'akunnyonnyola ku kidduka kyo. Nti kino okikozesa bulungi, kikola bulungi era kikola mulimu ki, okikozesa otya. Wiiki ezaggwa luli twayogera ku suspension bulungi. Abasasi baffe basasaanidde wonna. Bamutemyeko mutemwa omutwe. Yeyo embeera eri enamisindu essaawa zino. Bakumulisaako ne mu programu eddako ey'omunnyo ku makya. Tanajja. Yatusedde. Good morning. Tayi ya Isirayiri njerabidde. Kuba programu Omusunsuzi etandika okuva ku ssaawa 12 ez'oku makya okutuuka ku 2. Mugoma kyeyafuuse. Bakomekkereza ne Sekaweweeza bwongo. Essaawa eno ey'Omusunsuzi. Salt